tako ekitiibwa Mayiga ekitiibwa tebakakatikake anti era kati teyakyewa era bene yasiima otegedde n'asiima agamba nti kati gwe kati ffe just ffe tulina bubeezi zizalawo ku Kamayiga tukalina bubeezi zizalawo ku Mayiga yes anti kakatono kasajja katumanyi kenkana kali flexible kasajja kattu wuliriza mu Buganda nga nti kati ffe tulina oli mulangira gwe mulangira Katikkiro atuvumidde ebbanga ddene totuzza mu bintu byafuna bulangira awuliriza Katikkiro atuvuma ku ate omulangira tolina kuba Katikkiro mukozi wuliriza Katikkiro mukozi enkyakeera n'aweta anti kati bene yasiima kati era nabwe ekyo olina kugamba nti kati ala oba oyagala kukola ki nze sirabangako ebbanga lyendabye bakatikkiro ba Buganda sirabangako Katikkiro atawa abantu bitiibwa Katikkiro avuma abantu ng'omwami ono ate nno munnaye akoze bw'otunuulira ebbanga lyamazeewo akoze naye wakibuli sirabako Katikkiro wakibuli ng'ono kiki kye yavuma gwe kyoyinza okulembeza nti kati yavuma bingi byazze ng'avuma abatulaba bakimanyi ye teyeefiirayo nga bw'ozze bwakuwa mpozi yali munnamawulire nzijukidde naye bannamawulire babeera n'ekibuli ekyo kye mubeera nakyo kati oluusi yeerabira nti ye Katikkiro oluusi yeerabira nti ye Katikkiro naye nga Mayiga ow'ekitiibwa Mayiga tukwagala nnyo naye kera otuvuma buli woyimirira n'otuvumaavuma waliwo ekintu kyenjagala otereeze ku mpewo Begasi bw'oyogera okuvuma oyogera ki kubanga statement zino muzaawula ow'ekitiibwa Mayiga yes ng'omuntu yenna asobola okusobya otegedde n'asobya leero naluli wuliriza ng'omuntu yenna asobya kana ka buntu nga gwe bw'osobya ng'ow'ekitiibwa omulala yenna bw'asobya bangi bakola naye twagala nno okuddamu kulaba ku kabaka waffe gwe Mayiga kabaka waffe aludde nga tetumukubako kyamulubaala asiime atulabeko omaife yatukkakkanya tuli mu ggwanga nga twawambibwa kati buli olaba ku kabaka wena olina engeri gy'owuliramu n'ogamba bannaayo omutanda mwali ateredde naye lwe yasemba okujja yali atusse kabaka waffe omulungi yatugamba ziryokaanga ayina olugero lwe yagera eryokaanga netonnya nemanya nti kati Mayiga yatuseetinze yagamba eryokanga netonnya netulaba ensiisira wezenanya ebyoyo nemanya nti kati Mayiga yatuseetinze yali mukambwemu ate Katikkiro awo aba kuseetinze anti Katikkiro y'omu kubatunula mu speech ya kabaka ng'agenda okwogerako eri Obuganda oba eri abantu era kabaka takyawandiika eyo era akugamba tinjagala kwogera ku gwe kennyini kuba talina budde ne byakwogera ku kino gwe nga Katikkiro ekikkakatako kugamba nti twogere ku kino na kino na kino mukama wange kati we yafuna ebbeetu eri alyoka atuseetinga taata waffe n'akuba ffe taata omutanda tumwagala twamanya ensobi we yava ya Katikkiro omanyi oyo tasobya kabaka tasobya tagambwako taddibwamu n'ekirala tanoonyezebwa abataka bagenda omunoonya baddira ku mpingo abataka banyiiza nnyo kabaka era mu sipiiki ye namulabanga nga alaba abataka bano kye bakoze zidalawo wagiwulirako sipiiki y'omukulu alabika naye nga kyekyo Obuganda bwe buladde Obuganda ffe kabaka bw'aba mulamu tuba tetulina buzibu era mukulu Katikkiro w'ekitiibwa ffe kabaka bwe tuba tetumulaba tujjamu kubanja mu buli mbeera yonna kati aba yagala tumubanjani President Museveni yali alina statement anti wuliriza oyo omusajja atufuze bubi buli kadde omwezi jjukizza anti nze ndi munnamawulire kati wuliriza ate oba otta professional yange nze ndi munnamawulire munnaaye era buli kimu kyetanga bwe kirina okubeera mu protocol yakyo President Museveni yali ali ku speech yayogera nti
Honorable Kyagulanyi principal yamubba akalulu. Ogenda kutuvumisa Museveni mpaka kuwulira buli kadde obutuseetinga. No, Kikumi biri omuntu era mu maaso. ati gweokiraba bw'otyo, it's the protocol. Ye protocol, Professional yange bwekyo bwe nkakatikako nga wali we mbadde nkutereeza nti Oweekitiibwa Mayiga kubanga ekitiibwa kyava wa Ssaabasajja n'akimukola ki n'akimuwa. Ajja kuvaawo ajja kugenda. Anti ajja kugenda. Oweekitiibwa omulala. Oyo Mayiga ajja kugenda. Anti tukkirize mpaka we tunaafuna Oweekitiibwa ki? Mayiga ajja kugenda. Avumye Obuganda. Teweekyawa nga tulina ebibyo genda mu bannaffe aba Mugga World Properties abasangibwa ekitala opposite Lake Oil Komamboga Road. Bano nga bagula n'okutunda ebintu ebikadde saako n'ebipya. Olina byokooyi oba byoyagala okugula jangu mu Mugga World Properties oddeyo n'akamwenyumwenyu ku matama. Tugula ettaka ku buli luguudo olufuluma ekibuga Kampala era tutunda mu bitundu bya Uganda byonna. Tugula n'okutunda amayumba agawedde okuzimba. Olina nnyumba z'abapangisa z'otunda oba z'oyagala okukusololeza byonna tubikolako. Tukola n'obusaveya bakubbako ettaka jangu tukuyambe. Ku Mugga World Properties tukuyambako mu bintu by'okuzimba. Tusangibwa Kitala opposite Lake Oil Komamboga Road. Tukubireko tuli ku noti 758 4312 ne noti 392 889 noti 3 ku Mugga World Properties bw'otwesiga naffe tukwesiga. Baba gwe nakyazizza ono leero. Mayiga azze okufa abavubuka b'omulembe omutebi. Uliriza. Ajjonkera. Eri paza kuyita kujjonkera. Uliriza. Atujjonkedde. Naye kale Mungu Oweekitiibwa Mayiga. Tewali amuggyako kitiibwa. President yakimuwa Museveni. Era omuleeti. Nkuleetera kino bwe yagamba nti President wa National Unity Platform yabba akalulu. Era juzi principal n'avaawo n'akiriyalinga n'agamba nti ate nzo ngamba otya nti nabba akalulu. Ekyo kyogerako ki? Wa President yavaayo Museveni n'agamba ate UNUP ye yabba akalulu. Si ye. Museveni. Onoonya ne kyomwogerako ekirala nga tokiina. Museveni nsaba tumuleke. Ate anyiiga mangu ennaku zino. Museveni enyiiga maane. Sirina kye simwogeddeeko. Oba awuguka. Kati omuntu bw'ova n'ogaa nti baakubba akalulu. Teeka naawe ow'enkaaga. Oli omwana yatugamba mbu wankaaga Umar. Jobless billion. Yagamba Museveni ekintu kye yakola kibi. Yeerabira ate emyaka gye. Omuntu ow'enkaaga ogamba otya ekinaana. Kibi kye wayogera luli nti abantu bawuguka naye oyo muganda waffe naye yawuguka ndowooza. Jobless yawuguka yavaako. Ate nga gwolaba otanywa omwenge. Musira. Nze simanyi gye yajja laavu ya Museveni. Kuba onoonya kyoyagala ku Museveni nga tokiraba. Mukwano gwa Bebe. Onoonya kyoyagala ku Bebe Kulu nga nakyo tokiraba. Mukwano gwa Muhoozi. Onoonya kyoyagala ku Fulufiga nga tokiraba. Mukwano gwa Fulufiga. Jobless billion agenda olime kubijja. Oyinza obba owuguka gwe nga tomanyi naye ng'ogenda. Kyaliwo wange naye agenda. Agenda kuntawanyaza abaana be mbamanyi. Oyo omwana waafa bajja kuntawaanya. Tumuyambe yeetaaga rehab. Yeetaaga rehab Jobless billion. Oyimirira otya ku mawulire n'owaana Museveni? Tamuwaanyi yagambye alina emyaka 6. Amuwaana ng'ovudde ku byenkaaga. N'owaana Muhoozi. Ate ne bawadde tebamuwadde ssente. Singa abadde bamuwa ssente n'ogamba nti bamuwadde avuga formatic yiiyo gamba kale omusajja awaana lwa nsonga. Alina kyafuna. Alina kyafuna. Ate nakyo tebamuwa. Atwegatteko tukube. Ate abo bawa nnyo ababakuba. Jobless lwakuba tamanyi. Gwe baali bakuwadde ki ng'obakuba? Nze gye emiggo baali bampaddeko. Aho ku miggo emisamba ggere. Baali bakuwadde ki? Emiggo baagimpa.
bankwatako aba drone nga bambuuza pulaani B. Ye tewanyumiza ebya drone ebyo we bakukwata jjoze ebya drone Bankwata nga bakubuuza pulaani B byakomawo togimanyi abasajja baali beesabise ne bajja ne tolina gwe bankwata wategeera tewali gwenza tegeera mu drone totegeera bankwatira kabuuswawawawo nga nzikirira ne bambuuza ne bankwata basooka ne bakubamu awo basooka ne bambisaako owemboya obuggo nga 10 munda omwo ogalamidde emigo baba na mimpi oba ogalamidde kati olaba eno enkovu eno bankuba naye nga bambuuza pulaani B. Ekituufu ne ngamba omusajja yali akulembedde operation ti mukama wange nze ne pulaani S gimanyira mugenda kunsita ti kati omukulu ovuma waaki ti nze ng'ali gwe babuuza gwogo Museveni ovuma waaki ne mbagamba nze Museveni simuvuma byenjogera byebyo nkolera abantu ne bannyongera emirala emigaana olw'ekigambo nkolera bantu naye kyali kibaleese okumanya pulaani B ne S gimanyi kituwagira kimu Kyagulanyi tetuwagira kimu Kyagulanyi nga bwe twawagira Besigye ne tuwagira ani Ssebaggala oyo saamuwagirako ate mu kyalo ky'ogamba mu kyalo Kenya oyagala kuvuluga balabibo abali mu byalo nali Masaka mu kyalo kale sebo nali Masaka mu kyalo mwe ng'abe Kampala mwe mulonda kati awo wonna by'obanyonnyola ne bagezaako bigamba oba nakumaze eno ate kati drone nawezaako yakuwunda naye kati ekirungi kati obulamu emu toyinza kutujjonkera ffe ab'omu byalo kibi wali mu kyalo nga kikyajja ab'omu kyalo tetumanyi bintu bitambula mu kibuga wali tolisobola wagira Nassanga oli Nakaseke Haji Nassa Ssebaggala nze by then nali wali Buziga yajjira wano ng'akutta omuliro nga wamaanyi nnyo nga buli muvubuka wagira Nassa n'amaana abawo n'agamba tuwagire Besigye sooka otwetondere ffe abaalwa mu kyalo nsaba mu nsonyiwa abaalwa mu kyalo tugende mu maaso ekituufu nalwa mu kyalo naye mpulidde nga kinnuma onnangira otyoko wali mu kyalo naye nga abali mu kyalo ate si bali bulungi nnyo gulunedi tomulaba n'endugu obimuleseemu endugu omukwano gwange abirimu owakamyu yanyumiza sitole ya kamyu akyamubanja nakati temuwanga sente za kamyu ajja kamuwono ate ddi anyway akalulu tokogeddeko lwakuba okamyu akalulu kaki okugerako omukulu yagamba nti principal yamubba akalulu nenkugamba omukulu awuguka kati oba oyagala tumuzzeeko kyekirala Museveni awuguka ayinza n'okuba mmwe mulaba ayogera ku kano ng'ayogera ku kali kuba ayina waliwo akalulu ke yajjamu okugenda mu nsiko ye yali ow'omwenda akasemwogerere obakeeko waliwo akalulu ke yalimu baali nga 6 naye ye yali ow'omukaaga ye yasemba ate ye yasooka mu nsiko nti bamubbi ng'owokubiri tannayogera alabika ke yali ayogera awuguka omanyi kati afuze ebisanja bingi yeerabira n'ekisanja kyayogerako oba kino oba kino Uganda ndagamuntu manyi bakyaziina naye ziggwako 226 ziggwako tokimanyi naye kimanyi tubeera mu ggwanga nga tulinga nga bagwira yange yaggwako kati obeerera national id nga terina expired date nze munnansi kuliko expired date ziggwako bonna abasingira bateekako expired date bonna actually tunga tulina okigirinyuwinga kituufu enewe kuba mubaamu abafa obaamu abava bazaalibwa abato obaamu abawuguka nga omukulembeze kulembeze gwange anyiiga mangu tusiibula abantu basiibule salaamu alaikum abatulaba naye abasiraamu banyumira nnyo tina okusiibula bali brief nnyo salaamu alaikum kitegeeza ki
nze mu kusooka nali manyi Zalawo Samuel nga mmanyi Zalawo paka bwe baŋŋamba ekyo kiramuso Nabbi Swalale naye lwaki takomawo mubeere bulungi kuba Museveni ono. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 Nei, noti 757, noti 6, 26, 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education. Embeera ekutabuseeko tebitambula bulungi emirimu giguutaanye byogata biganya okugguka tewejjusa va mu kwekubagiza jangu mu Glorious Consultancy and Agency obulamu butererenga bwe wabubala bano bagenda kuyambako okufunira visa mu nsi gy'oyagala yonna bakumye passport flight bookings hotel bookings airport pickups company and any guild registration business proposal writing software sales mobile app development, online radio and TV development, graphic designing. Jangu obwebuuzeeko mu bintu eby'enjawulo wamma obulamu butambulenga bwe wabubala. Tusange ku tebajjukira akedde mu Ndeeba ku Masaka Road opposite Kalungi Motors oba tukubireko. Glorious Consultant and Agency, serving to satisfaction. Munnayuganda kankwanjulire bannaffe aba Sun Unity Beddings abagenda okuleeta akamwenyumwenyu ku matama. Sun Unity Beddings balina eby'omu kisenge ebikirabisa obulungi wamma n'omugenyi n'atakyaluka. Balina amasuuka, bed covers, pillows, towels, mosquito nets, carpets n'ebirala bingi eby'omu kisenge. Teweerabira tukola ne delivery package yo ekutuukako wooli ate mu budde. Sun Unity Beddings tuli opposite ku B Energy petrol station ku Hilltop Plaza Kagoma Bombo Road. Okumanya ebisingawo tukubireko tuli ku noti 7 noti 2 nkagga mwemo 7 9 Sun Unity Beddings, fess sanyu mu makaago.